tuline kati ebitiibwa bingi byonna byange because luli eri nga nzija nentomera Mr. Mosh storage naye kati oba olina okubeeramu ekitiibwa naye kuliko ekkomera navuddeyo abantu bakulaga omukwano gwe wali toliwo naye nga social media efa sooka obabuuzeeko obabuulire ekkomera obabuulire ki ekiddako ensonga ezaabatwala kati zaakomyewa. First of all, I appreciate bonabona abaana g'omukwano nga siriiwo kuba ensonga gye naliko ya buli omu ekwata ku buli omu. Oba tolwanira eddembe lya muvubuka ali mu Kampala wa mu Uganda oba tonaga olwaniridde kubanga abavubuka ba majority, that is 85% bavubuka, and they here instead of joining criminal acts basalawo agende ku street atunde emisipi atunde sidi atunde amenvu atunde kundi steering wheel covers zonna bwe bityo. So ekyatwalayo okugezaako okugamba nti even these people are part of the city basaana bawabayo space yabwe eri specific at specific times nabo basobole okukola ki okweyiya. So I didn't feel bad being taken in for a good cause. Singa nali nzibye obanga nzise nandiwulidde bubi nali nyenze for a rightful cause. Era as we speak we are still working out modalities. Eziri official ezina making anti no every youth atalina wakolera baba specific time we bakolera specific places bakoleramu nga bali very organized. That's one of the reasons why I went in. Kwa nkuze nkola ne ba youth radio, TV, all my projects, so I know what's happening. I know the kind of trouble they are going through. So the nonya opportunities are with Navakolera, so Pangawakola. Nanga Komera Litya, Eri Watukayo, Baksvanga VIP Vitya. First of all, Komera Yambwa, and how much now Kwani the Komera, especially Ekitalya, Abakuri, Yambwa, the Dina Makuru. Abantu bakujjako rights zo zonna zonna zewandibadde nazo and bwoba ogenze oba osigadde okyali muna Uganda you're a human being alina rights zonna zonna entuufu. The thing of okufuna abantu bazze ate nga basuspects and then they undress them ne babayisa mu ngeri etategereka, it's not good at all. Naye nze ekyangumya most kids abali eri especially be bakwata for political reasons. They are stronger than anybody else. Very strong okusinga n'abali wabweru. Bo batugamba fewe tuli we are ready, we are sacrificing for the nation, but we need to have a better nation. So banchi nyo bali eyo, they are not facing any kind of trial. Teri abafaako bali abubi. Basula bubi nyo. Abantu bo bakwagala nnyo. Kati nze nza kunyumiza omukwano singa waliwo nolaba ku social media engeri gyekyalimu we babasiba mwenna kati nze ndi mu kureportinga babakwata bangi n'abantu bagamba Mr. Mosh n'abantu be babakutte. Abantu abo kikyoyinza obbasuubiza embeera tebadde nnungi naye abantu abo basuubiza ki ate ogenda bakulembera paka ku ddaala ki because bo balina we bakwagala basuubiza ebyoyagala. Kyaliwo ddala njagala kurepresentinga bannayuganda especially the youth. Wateri abafaako by the way. All policies we have in Uganda teziva ku ba youth n'akamu tezibafaako ate nga everything would have been designed for the youth. They were majority. So ngenda ba representinga ku madaala gonna up to the topmost. Up to the topmost natandika step by step. Tandikire on a city basis. Then tugende nga tweyongerayo. Buli level inanja gituukako in a bid to try and make sure nti omuvubuka owe Uganda yagalira mu nsi ye afuna opportunities ezimufuna omuntu w'akabi w'amaanyi. Kubanga the exposure and knowledge I've gotten in the music industry and the media industry, and as mba facing the direct one-on-one obafuna nga balina problems eziri personal, eziri communal, eziri national. So my bid is to make sure nga neyongerayo mpaka waggulu era mundaba 2026 jakwamba gamba what's up next. Nenga nze kyenfaako representation of the youth, the voice of the youth. Aba youth be Uganda babirenga babawa priority singa kuje balina katisaawa zino. Nze njagala ndabe nga president kyaliwa nga nzira nga Mr. President storage. Eyo natujja kutuukayo kubanga in this country tulina generations ez'enjawulo. The people leading us right now nabo baaliko mu myaka gyaffe luli. Nabo ne beekuŋŋaanya ne beekwatakwata ne baanunula eggwanga. So kakati it is our turn to do that mpaka tuyitwale ku top. Every generation erina okujja ne ba leaders baayo abalina mindset empya egenda okukyusa eggwanga.
Thank you very much. Dr. come in because myself, man, you are the biggest. I love you so much, you know. Teacher, everybody rock the everybody give me your rock of blood and rock it in the air. Give me the rock of blood in the air. What up? The chicken, the what you want to everybody give me all the money. Go ahead. Start fire. I love you. We respect you so much and we love you. We're going to take up on yourself. Yeah. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.